bulijjo yali founder member wa NUP. Kubanga Ssegirinnya yafuuka kansala nga independent. Wadde yali asubscribinga ng'era akkiriza mu kibiina kya FDC bwe mba sserabidde. Ssegirinnya Muhammad bw'amala okufuuka kansala, butereevu y'omu ku bakulembeze abasooka okuwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi, ekyo mwenna mwakiwulidde. Ssegirinnya n'ayogera butya bwe yandyagadde okuba ng'awerekebwa. In fact Ssegirinnya yali asabye omuntu omu yaba ayogera mu kufa kwe okuva essaawa 6 paka ssaawa 11 ze yali ataddewo, n'essaawa endala singa waba waliwo ekikola ki ekisigalidde. Teyabigamba muntu omu, teyabigamba bantu babiri, teyabigamba bantu basatu. Munnaffe bw'atuva ku maaso wateekebwawo akakiiko akanakola ku kuziika. Akakiiko ako nga kaliko famire, kaliko ab'ekibiina, kaliko abakulembeze. Akakiiko ako ne kakola liaison ne mu kyalo era ne bateekateeka puroguramu zonna nga bwe zigenda okutambula. Puroguramu y'ekibiina okusooka okujja ku kibiina yatambula bulungi. Puroguramu ya Parliament, ekibiina omubiri gw'omugenzi kyagutuusa bulungi nnyo ku Parliament. Awo wenyini wenjagala osooka nkubuuze kano nga situnagenda wala. Akakiiko kali kakitegedde nti Ssegirinnya aweereddwa state funeral? State funeral bye biki? Sooka understanding nti waliwo akakiiko. Ate naawe ku state funeral tugenda kujjawo. Okay. Akakiiko ne kateekateeka byonna. Tuba tuli awo omuntu omu najja nti ye yalina ebidongo bye tamanyi gye bivudde n'ekifo n'akiwamba, bwe twali tulowooza nti wayinza okuba awagazi. Naye wakati ne mu kuluŋŋamizibwa famire n'ekibiina kya National Unity Platform, because famire kyali kikulu. Era president w'amala okutuuka, omuntu eyasooka okwogera yali mwannyina w'omugenzi Ssegirinnya eyakonfaminga nti byonna bigende mu maaso kubanga batuukiriza omugenzi kye yalaama eky'amaanyi g'abantu. Ebigambo ebyo byayogera mwannyina wa Ssegirinnya awangalire Netherlands gwe batandika naye mu mbeera yonna, tebyayogerebwa National Unity Platform. Mwannyina Ssegirinnya bw'amala okwogera, eyaddako okwogera yali muganda wa Ssegirinnya abeera Netherlands. Era yayogera n'akkaatiriza nti Ssegirinnya yamugamba omulundi ogutali gumu, egitali ebiri, egitali esatu, nti amwebalizanga Kyagulanyi Robert Ssentamu okumwagala n'okubeera pulezidenti we n'okumusaba nti alwananga paka engule bannayuganda ne bajambala. Ebyo byabadde bigambo bya muganda wa Ssegirinnya ng'olumbe tetunatandika kudisikasinga kintu kyonna. Mpulidde ebigambo bingi nga byogerwa ku mwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mumulanga bwemage muli bakyamu. Omukolo Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe yabaddeko gwabaddeko abantu wano wammanga, gwabaddeko ababaka ba Parliament abasukka 10. Aba NRM, kuba gwabaddeko NRM ava mu Western Uganda. Erinnya ndirabidde Mukama Katonda, erinnya ndirabidde. Wabaddewo Elijah Okupa ava Soroti. Wabaddewo Babirye Kabanda eyali omubaka w'ekitundu ky'e Masaka wa Democratic Party. Wabaddewo abantu ab'enjawulo era baaweereddwa ekitiibwa. Wabaddewo John Ken Kyamuzi the man. Wabaddewo ow'ekitiibwa Noah Kiyimba nga yabadde akiikiridde Katikkiro wa Buganda. Ampuliriza wano mutegeereewo nnyo. Kitegeeza Katikkiro yabaddeawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga obubaka bwe yabutisse ow'ekituuba Noah Kiyimba yabadde wali. Ampuliriza. Okay?
wabaddewo ababaka ba parliament manyonyodde bameeya b'ebibuga n'ab'enjawulo bonna babadde basiisidde wali nga we wali Olumbe. Ampuliriza Olumbe wabaddewo Lord Mayor era yali munnamateeka wa Segirinya Omulodi Elias Lukwago. Okay. Wabaddewo bannamateeka ab'enjawulo ne Caleb Alaka yabaddewo enikyengulu. Ati kati gwenze kusigira ekifaananyi nga tonnanenya mukulu oli eyakulembedde emikolo egy'okusiibula Segirinya Muhammad yabadde district card owa Greater Masaka. Ampuliriza mu Buyisiraamu mu byeddiini mu Buyisiraamu bwogenda nti oli Masaka ne bagamba nti balese district card gwe oba Musiraamu tunula eri linda ebiddako kubanga baba balese Obusiraamu obumanyi obukola ki obusembayo. Era nze bwe nawulidde nti district card ne ngamba alhamdulillah Mukama Segirinya ng'amusiibudde bulungi. Ampuliriza njagala osala omusango ng'osinziira ku byenjogera kubanga osobola okutaputa bwino noddayo ku video ne weetegereza. Eyabadde MC yabadde imaamu wa parliament Honorable Hassan Kirumira yabadde MC. Kakati wandiguwa dani ng'olina imaamu wa parliament nga wa kibiina kyo oba onaaguwani. Eyakubiriza bamaseeka baswahabu okutuula obulungi okubukaala yabadde yakulira akakiiko ka Buganda Caucus mu Uganda. Omusiraamu amanyiddwa ava eri mu busiraamu mu ssaza ly'e Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi. Yabadde mu byenteekateeka. Kakati mwabadde n'ebikonge. Njagala awuliriza nga tannanenya pulezidenti wa ggwanga nga gwe balondobolayo nabo bangaye nti lwaki Mayiga yagenze awo Katikkiro wa Buganda lwaki yagenze wali. Ekyokubiri wabaddewo okulungamya okuva mu bamanyi b'eddiini Abayisiraamu. Naawe Omuyisiraamu ali wano osobola okuntangazaamu. Ekisooka maiti ey'omuntu Omuyisiraamu teringa yaffe y'Abakatuliki nti buli ayagala janayambusa kalabirwamu n'alaba nazaawo n'alaba kalabirwamu nazaawo. Si nze nkubuulira biri byabadde wali. Bamaseeka bagambye nti maiti teva mu nju bagijjayo nga bagenda kugisaalira kumanyani abanja ani atabanja bagende bawumuza omuntu ku nnyumba ye ey'olubeerera. Kwabadde kulungamya kw'abamanyi bamanyi ate ensonga zabaddewo nga twetaaga okuba thara kuba birimu president wanajja waliwo okuba nga waliwo buli kintu nga kiri box tick. Wabawo tiimu ya protocol emanya ti president akola na decisions nebamanya nti bino wagenda bino bituukiriziddwa okwerekera Omuyisiraamu biki ebibeerawo. Mu Buyisiraamu maiti teva mu nnyumba byonna mubikola bwe mumala okubikola ne muzamba bamaseeka maiti bagireta kugisaalira eswala bagita swalati eswala y'omufu anti gyogedde swalati lijanaza amalawo eddakiika ziwere 10 mu ddiro. Kakati nga batugamba nti ate mu Buganda kino ate kyavudde Mengo. Wulirizawo nnyo wano maiti tegenda mu masanganzira. Maiti tebagitwala mu masanganzira. Maiti tebagitwala mu ki? Mu masanganzira. Kulungamya kuva Mengo. Bya Buganda kati kubona oyo Muhammad Segirinya. Musajja Muganda, musajja Muisiraamu. Olina okuba ne cultural respect n'ebirala. Kakati ne tuba ne minzaani eno wateeketeeke ekimala nti bw'omala okumusaalira kuba nawuliddeyo omujega gwe batugamba edda nti ebya swala tabimanyi ng'agamba muba musaalidde swala y'ekitundu gw'osinga district card. Allahu akbar. Ne kati we bamuwa baterya Muhammad mwe temulinayo aye ejjako muntu linnya oyo tulimuggyeko tumuwe ddala. Teri ani yagambye nti bamusalidde eriyo omusajja awo akuba ekifuba n'awatali
kakati ne tutuuka ne tugamba okay bannaffe tubayambye tutya bannaffe tukoze ki tubayambye tutya tusobola okubayamba nga tetunagenda mu swalaatire janaaza ne tubatwalira ku seegi ne bamulabako naga nti omufu tebamulabako olwomugamba kuyamba baliwa tiimu eri etegese mu masanganzira Buganda egaye temugenda mu kimula Mike tegenda mu masanganzira tuli challenged kubanga tulina ticking all the cultural and religious boxes. The president is going to be in the premise. Tutunulira ensonga n'abamanyi bino tubijemu kati tugenze ku facts omuganda genda tukuba tochi eri je mu masanganzira ebiriyo ng'omukolo guliyo gwa bukatuliki naffe bawaiso Alex Mufumbiro kafera ali ayimba tulijukira fena tulizukira nga bibiri eri tulizukira mu kitiibwa kya Yesu eky'oluvannyuma fena no tulizukira fena tulizukira holiye Muhammadi Waiso ebyo bye byabadde ku side erienda balese kafero muyimbi w'abakatuliki ali wali akooka emisa egende ateri wabadde seka yonna babadde mu misa seka yabaddeyo gwe balonze era bamulonda ku parliament n'agenda akiikirire Katerega owa Jema balina ebimuli eri wabaddeyo n'ebimuli gwoli musiraamu eri omusiraamu yenna nze nalabira ku gundi wano kuki si kwa biriga omusiraamu nze gwe nakalabo w'amaanyi nga bya busiraamu ye mama w'obuyisiraamu yakatuvaako jjoli abalamu Hajati mama w'omulangira walabayo ebimuli naye wabadde ebimuli mbubabije musimanyi mu nnimiro y'ewaka nga wabadde ebimuli nze sirabangako ebimuli bingi nga byabadde wali mpuga alimu ebimuli buli alegwe tukuba eritoki nga bali mu bimuli bali muki mu bimuli yefe eri wagazi bulungi ate wano si wagazi wano wabaddewo abantu emitwalo nga 6 wabaddewo abantu emitwalo nga 6 era ne bwe wandijusitude gye gyandijuze eri tugenda okuba eri ewagazi nga teri kiriyo okujjako my leader yabaddewo Honorable Mpuga MP wa constituency Nyendo Mukunge Mwami Mpuga yabaddewo MC w'omukolo Mpuga Masayas yabaddewo kakati ne wabeerawo ne brass band ne Haji Katerega n'abaana be bawambi nga MC Mpuga bwagukwata naita my leader naye gwa Mpuga nagudiza Mpuga namala naita Honorable Nyendo Mukungwe naguwa Mpuga Masayas kakati nga tetusobola kutwalira muntu omu mukolo nade mpuliriza obubaka bwa Mpuga ngagamba nti omulambo mwagwambi anti ye tamanyi nti eri yadde masanganzira tayinza kukimanya ne tugaana ababaka ekyokubiri yataddewo embeera ng'okutuuka eno Mbassegirinyo inayita mu bitooke poliisi n'amagye nga gataddewo road block abantu balaze Mpuga omutima naye gw'omanyi nga ogamba abantu nti okiikiriraawo n'otakyazaawo nabagenda kulya mmere gimalawo kuba yagwereddewo ka we ate era bali abafumbi bagambye nti tebabakako ku mufumu baleta abantu batuuse nga balya nnyama yokka ng'emmere enva nnyingi oli nga kifo kyomuwapewa nga akale lyamu ennyama eka wali abaana lyapiraawo budget ye yadde ku bya budget kyova olaba mu mukolo gw'abasiraamu yalesemu Katonda munnange eri emmandwa ya Bwanika yamulaze nti enabbi baamu yalese kwaya alese brass band alese ebintu byonna nga olabira ddala tewabadde kwebuuza yagambye nti bangambye ne sente za kesi yazitaba kweziri kubanga tugenza okutunulira budget ya bili negwe omusajja ono baga nti muyivu omanyi nti official program bafulumya 2024 January nga 12 kubanga bo ba copy and paste use the other one of Honorable Babiriga use it that one is okay nga bagenda nga bakyusa batekayo amanya waggulu Abedi Bwanika yagitadde yino nti nga negwe bano abantu bano tubakwasa gavumenti bobi olyoka nojja tebayinza kola ekintu kyonna mu butuufu eyo somera bannayuganda bajaga nti waiso asoma kifula nnenge munnayuganda alina Twitter agenda ku Twitter handle ya Abedi Bwanika mfanfe wa my leader ne MC Mpuga Masayas official program barrio of Honorable Segirinya
ng'enaku mwezi 12 Januari 2024 ate ekiro okitegedde yoyo ate ekiro abaana bamugobya seminti nti yali agireese mbagikuba seminti wanza ngati eno wakadongo omusiraamu byonna muntu omu kati oyinza omuwa omufumu amuteeketeeke kakati gwe mbuulira nga munauganda asalanga gwa mazima leero saagadde kuwolereza njagadde mbasigira eki kifaananyi ng'ogusalanga gwa mazima oba mu isiraamu twaziza musango kife twabadde waka ate ne maama yabadde naffe maama w'omugenzi amujjanjabye weewaawo yawadde endowooza ye n'endowooza ye we yagiweredde ng'omukolo gutambudde ontegedde bulungi ate nga temuyinza kutambula mayiro namba mu masaŋŋanzira mugenda eri omuntu omu ate abantu bonna mubaleke wano ositule abantu bano bonna ate bagende eddakiika 5 basaalire eri ate obasitule bakomewo baziike kakati ne tutunuulira kyabadde kirimu ne security. How do you move over abantu emitwalo 5 mu ddakiika 5 awatali luguudo awatali space wabadde osobola okufuna stampede era wisdom n'obuvumu bwa president wetaaga kubanga wali awo wabadde abantu emitwalo 6 nga munasitula mutyo olaba n'ogenda omuziika it was a tag of war. Nina kyesina tegera njagala okwebaza aba foot soldier kubanga twabitunuulidde byonna nti okay how do we effect ekyamaama wabanga kyeyandyagadde kuba maama naye omusaasira azadde omwana wa maanyi mwana wa tutumu yabadde source of income maama olina okumusaasira era tuyimirira naye era njagala okwebaza Secretary General okubeera namubuuzizza nampa follow up nti okuva bwe twavuddeyo mu kuziika abadde ayogeraganya ne family ayagala okumanya butya era mu budde obutali bwawala maama ajja kusinkana president twongere okulaba tutya family bwe tutambula wamu kuba Ssegirinya abadde munnaffe. Nina akantu kenjagala onzigireyo Waiswa wano ondaze nti Mpuuga yabadde in charge eya buli kimu ekyabadde ebya government ebya Museveni government gwe yasindise yabadde akikiridde yere yangaembu ate ne government yatunudde nengana anakoma ddi okutwala ng'obutwazi sente nga teri kijja speaker Anita Amongo bwe babadde bategese ebyo babadde awo babadde mu hoteri nti abantu bawezeewo nti atukyalina babandi n'abajase Kasajjagirwa baganye ku luno bagaya leero mufene tenti zammwe temujja namfe mutekanga mu bintu bweto babagamba mubamba how many minutes they can put on their layer nedda n'abasirikale balemedde mu uniform kubanga bulijjo bagatawo naye gwomanyi okubanga gwe MP my leader naye byonna nga gwobiri gwe MP gwe MC gwe buli kimu put some respect on it ne organization ndowooza ogirabye eno ne bishop yabaddewo okukiikirira ba Christian faith. So omukolo gweno gwe bobo ogumakinga kati wabadde oyagala Kyagulanyi atambule alekawo akiikiridde Katikkiro aleke Katikkiro emabega mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke abantu kuba kale ye gwe musalidde mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke ababaka ba parliament 10 abali wali mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleka abantu emitwalo 6 egitudde wali kubanga ye yazze wali bantu na wali mugenzi toyinza kumuvunaana. Okay, bagiyita Pal FM. But of course njagala okwebaza aba foot soldier abalemeseze ko baane eri okutwala maiti y'omugenzi kyali waffe mu masaŋŋanzira. Linda kuni kanu kategere bulungi babadde bagala kugitwala butwazi babadde bagala kugibba kubba ate gwe eri baddeyo gye baziika badde bagala gwe omusajja oyo naye agenze biwe byakufuna mudaali kati yalina golodi y'okutegeka okuziika okutaliiko mugenzi ogwo yagututte yagulina ogwo gwe yatutte baaba ali gumujjako naye aliba musajja ebirala ebisigadde ebirala teyabyogedde byaze nabyo bamuwadde bajja kubinyonnyola edda naye okwata otya ogwo omukolo ng'olina lead of opposition wa NUP yefiiriddwa gwe n'omubuusa amaaso n'otegeka n'omuntu gw'oyagala. Anita Amongo parliament si yajjajjaawo sente zino zospendinga si zammwe nsikire nti wazaalibwa muziina n'abalabye muleega ebifuba baleeze ebifuba ne babimalayo tebakuba Waiswa mubuliza mu ttaka nti naye bamuziike nga tebanaziika Ssegirinya kati siri ku muzindaalo siri ku muzindaalo
siri mu kwogera tewaliwo ebyo byo gwe tebaku naye gwe okere ku makyonzi nze nkola ne president Zemani nkola ne Kyagulanyi Sentamu. He's the most top guy gwe manyi nze toyinza nze assignment gye nasooka okukola ng'akalulu kawedde ng'abantu bayayana ogenda okulayira mu parliament nagenda kusinkana abakulembeze b'amawanga Somaliland nkubuulira delegation gye nasooka okusinkana mwalimu ba former president wabaddewo olukwe lwakukuba nti baleze n'abalabye ne nga kambalinde kabaleege ne baleega ne bamalayo ebifuba ne baleega ne bakanga ne ngati bano bakanga gwe bakanga bamumanyi ne bagamba yame weapon ne baleega ebifuba ne tumumaza wedde uno wano kati tali kuwuluguma tiri kuwuluguma oba tibali kuwuliriza tosobola gwe bino ensonga teffe bino ebintu it's not about Waiswa osobola omunafuya ng'omuntu Waiswa osobola omunafuya ng'omuntu kubanga I'm human being naye nze okunafuya olina okunafuya the conviction y'ensonga gye nyimiriddeko kakati ogwo emikolo gya Ssegirinyo naawe walabye Waiswa wonna tejagenze maaso ne leve eyawagulu ennyo tejatambudde because abantu bali ku nsonga abantu gojalooza nti ogenda nafuya Waiswa the individual but Waiswa is standing with the conviction eyo gamba nti tusobola okujjako bwannakyemalira so tokeera eyo gwe neweereega bikya first of all nze ng'omuntu I made a decision and I'm very comfortable with the decision I made to fight against the dictatorship tewaliiwo kintu kyonna ate ekirala nze ni mujasi w'ebbadiri omujasi w'ebbadiri ne bwakola soko demo kalinze nsibule bagambe ko oli owuluguma andi kuwuluguma toli kulaba ndi kuwuluguma njagala kutumira ku mukyala wange Edith Katlin nti kwagala nnyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi omusoga akoba nti alabirayirira Okay, bajita president agenda kubeera mu UAE president agenda kubeera mu UAE weekend eno bannayuganda ababeera mu UAE mwezi ensi zonna ezetoloddeawo Dubai wamwe n'abasobola okujja ajja kubeeramu awo ennaku 3 muli ne president so tubasuubira nti weekend eno mugenda kubeera ne president naye njagala n'okutumira ku kyali wange Eddie Kabali e Bungereza manyi nti oli mugonvugonvu Serunjogi naye nkusaba Mukama akusuuse atoddemu otambuze bupya struggle ne bamama mwe namba tumidde awe London tusobola kubanga tugaziwa okusingako wano